Yes, Faadi TV jinkwandiza kadde kano ngina kusaba mpere video no kalike bagita Faadi TV jimbani updates zinava buli kadde buli sawa. Bambi drone emuwambi owa BBS Telefina mbanize sawa eno ngina kubanku wa details ku bino ngina kusaba soko mpere video no kalike ato subscribing to sikalinga oje kumira ku bagita Faadi TV uji kanso kentumireko abangobiranga musinziza mu gwanga Saudi Arabia mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Jordan Bahrain, Oman, mbagala nnyo era mbebaza byanso okubanga mujje kumirako kubanga mwe mwasalawo nti Faadi TV kwa mujje okufuniranga updates buli kade buli sawa sigala ngo je kumideko to subscribing onyigene kade turn on the notification bell ojja kufuna notification ngatade video wano ku Faadi TV ekirango BBS Telefina bagamba nti mukozi munaffe amanyikidwa nga Kavulu Kenneth ono yawambibwa kwata mundu ababadde mu motoka ekika kya makatu namba UH 024G ku Lwokubiri lwa wiiki eno bwe yali afuluma ekizimbe ky'Obwakabaka Masengere alina amawulire agamukwatako tutegeese ku namba eno 0785 58 31 39 oba poliisi ekuliraanye omusajja bamubuuzawo omukozi wa BBS Telefina amanyikidwa nga Kavulu Kenneth ekisinga okwewunyisa n'okubanga kitabula abantu abamuwamba baali bamukwata mundu ebise bisinga baba ba security olusi baba bamaje oba ba LDU oba aba poliisi kuba ezo departments zeziba n'emmundu zezikozesa emmundu wano mu ggwanga lyaffe Uganda era Kavulu Kenneth baba bamunoonyeza embantu abo okuli abamaje LDU kosa ne poliisi wabula poliisi tera kuvaayo kwogera ku nsonga eno naye ng'omusajja ye yawambibwa nga yakafuluma bwati Masengere nga yakamufuluma bwati ono abemundu bwe bamuwamba esawa zino BBS Telefina efulumiza ekiranga ekimubika olw'ensonga nti bamaze ebbanga nga tebamukola ki tebamulabako ono bamubuzaawo lwakubiri mpaka nakakati tebaddangamu mukubako mmunye tebaddangamu kumanya ali atya tebaddangamu kumanya biki bimukwatako Kavulu Kenneth essaawa eno omuntu yenna nga ogogeza kukulabika nga olumba gavumenti oba olina okwesiiba ebbiri abaana bonna abajjaganya mu kufa kwa General Elitu Mwine bonna abasinga drone zababuzaawo bw'oba tolina backup oba owedde essaawa eno emmotoka zibawuzaawo mpolampola drone kati ono ate makatu yeyambuzaawo kati ate ono yantabudde simanyi oba kiki makatu oba kuba makatu si drone kati awo simanyi nakumanya simanyi ono ye antabudde Kavulu Kenneth omukozi wa BBS Telefina presenter waabwe si byangu naye nga byebyo bagita Faadi TV like ngo subscribing ato commenting ato sigale nga ogyekuumiddeko emmotoka Yamubuzizzawo ku Lwokubiri nga yakava wati mu kizimbe kya Masengere Kavulu Kenneth tebamanyi wajali naye nga twaliwo department yonna ya security mu ggwanga Uganda yavuddeyo negamba nti banaye Kenneth yefa bamuyina oba poliisi oba amaje oba LDU oba security department yonna bambega bonna abasemu ayikugamba nti waliwo n'omu avuddeyo kwogera ku nsonga ya Kavulu Kenneth tulinze tulabe waje binaggwera okuba musajja mukulu ono bambi yawambiddwa tewali amanyi mbeera yakigyalimu essaawa eno musubscribing bagita Faadi TV nga bagamba omusajja mukulu naweza programs bayita omugotteko oba musubscribing mubere bulungi like ngo subscribing mwera